Abekibiina kya DP basekereddewo bonna abali mu kibiina ekyo ne basala eddiiro ne bagenda mu kibiina kya Nuupu ne bagamba munaabo kati bali bakaba maziga era kakano akaseera okulaba nga beekuba mu mutima bakube mu kibiina kyabwe. Fred Kayondo agamba kyewuunyisa okulaba nga ab'ekibiina kya Nuupu balumiriza abo bonna ababa mu kibiina kya DP bwe beenyigidde mu kulya enguzi nga kino n'emize emirala gyonna bagisiba ku bo nga bangi ku bo kati baliwo bakaba maziga kano akaseera bakomewo mu kibiina kyabwe. Twaniriza abatwegattako tetukyawa batuviira tubaagaliza mirembe kubanga tulaba nti gye balaga emirembe balina mingi nnyo. Kale n'olw'ensonga eyo abantu ba DP njagala obbabuulira muliko laama era gye mulaga tebabaagala naye babeetaaga bwetaazi basomosaako kaseera. Obote yakwata musajja waffe Bashir Batalingaya n'amutwala n'amuyinza minisita w'Interne Affairs n'amukozesa byamukozesa bwe yamala n'amusuula. N'akwata Ben Kiwanuka n'amuwa chief minister musajja waffe wa Democratic Party n'amukozesa byayagala n'amubba amasasi n'amwekira. Mukadde waffe Ssemwogerera minisita wa Interne Affairs n'akola omulimu omuyonjo 95 ne bamusuula. Mukadde waffe Bassebaana Bamaria Mutagamba Banjogera Nyono w'entandikwa Kisamba Mugerwa omukyalo ne ali vice president very educated very brilliant lady Dr. Kazibwe. Ako kabonero akalaga nti bwe bana Democratic Party gye mulaga temwina gye babeetaaga DP yokka yebaagala. Lwaki munjogeza ebyafaayo nga waliwo ebiriwo kati? Abaana baffe gye bali babayisa ng'abali ku busika bwabwe. Baana baffe batugendako wano tumaze batraininga ne babatwala olwaleero be basibako agagambo DP tutraininga ababbi naye buli lwogenda ku kiko ekijja bakusikisa ekitambo ky'otaali nakyo. Feno ku DP tulina bitambo gwe mu babaka be bagambye nti balina be basonzeemu olulwe ku bubbi n'obuli bw'enguzi wawuliddemu owa Democratic Party. Mu lukiiko lwabwe libadde mu kibuga ky'e Mukono omubaka wa Mukono South Fred Kayondo agamba ekisinga katenda kusooka baba oby'omutwe be bantu abasekereramu n'ekibiina kyabwe bakitunda mu kibiina kya NRM. N'agamba ye kano ke kaseera okulaba nga abo bonna bagezaako okubalumiriza okubatabukira. Njagala okubakuutira banna Democratic Party abamu ku ffe tetugenda kukkiriza kutiisibwatiisibwa kubanga tuli mu mbeera nga n'atalina mannyo mu kamwa bw'asituka ku mukolo abadde pi abo omanyi ettabi lya NRM tetugenda bikkiriza. Ate saagala nammwe mwemotyemotye abantu abo mubambalire. Mwami Kajimu gwe pulezidenti waffe mu Buganda omukyala Nabbanja yasituka n'atuvoola ng'agamba nti Democratic Party NRM yagigula. Iffe katuli mu kwewozaako ebyo njagala babikiriyalinge wano. Abantu bano baveewo nga bamanyi nti Democratic Party kibiina kivuganya buyinza era twagala bwa pulezidenti nze obwa prime minister temunsaana nga DP eri buyinza.
abamu ku bamemba b'ekibiina kya DP abeetabye mu lukiiko luno okuli Kenneth Sebagayunga bagamba kekano akaseera okwabanga mukono yonna baddamu ogisiiga green DP ebeere y'amaanyi. Twagala DP munda zenti Democratic Party weeri twagala tusooka tutunule ebyafaayo ebitonotono bya Democratic Party ng'ekibiina ffenna kye tumanyi ku lukalu lwa Afirika nga kyekiddirira ANC okuba ekikulu nga mukyakiyimirizaawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wabaddewo embeera ebadde etambula mu by'obufuzi naye nga Democratic Party gyemuli, era twagala okwebaza disitulikiti olw'okuluŋŋamya n'okulaga nti Democratic Party weeri. Wabaddewo obutiitiizi obw'amaanyi nga tulowooza nti Democratic Party tekola ki? So obuvunaanyizibwa obutwebwa leero buli ali wano n'oyo agenda okuwulira twongere okusitula Democratic Party ne bannaffe abaavaawo oba abakaddiye bamanye Democratic Party weekola ki? Weeri. Yonna efuga ya green. Mukyongeremu engalo ekyo. Saagala muntu yenna alina ababuzeebuze nti twazze wano okunyumyamu okukola kinedda. Ekyatuleese wano kulaba nga Mukono district yonna tugifuula ya green. Tugifuula ya green okuva ku kyalo okugenda ku Muluka, ku Gombolola, ku constituency na buli wamu. Njagala okwebaza bakama baffe mu kibiina olw'okutegekera omukolo guno tubakubireko mu ngalo. Gye tuyita eyo ogenda n'ogamba abantu nti ndi wa DP ne bakugamba aba DP mukyaliyo, aba DP baggwayo. Tuweereza message leero mu Mukono ti aba DP tukyalimu, tujja kubeerawo ate tweyongera maanyi. Waliwo abansanga ne bangamba nsubuga lwaki wasalawo ogende wengatte mu DP n'oleka ebibiina ebirala. Kaakati nze DP gye ntegeera, DP gye nayonka, DP ye yankuza mwe nakulira. Ate bwe ntunuulira ebizibu byonna Uganda byerina ne mbisamalayizinga era solution ebukira ku Democratic Party. Yogera. Bw'otunuulira obuli bw'enguzi kati bwe boogerako buli wodda era DP erina ansa. Abantu bekibaleetera okulya enguzi tebalina mazima, tebalina ki? Ye ssentebe wa DP mu Mukono district ne mu Buganda yonna Fred George Kajimu agamba bannakibiina kino beera byo byonna eby'emabega byabaviirako okwawukana kekano akaseera okaba nga batambula badda mu maaso. Naye nagenda okukyebuuza era n'okwebuuza kwasingawo okumanya n'agamba nti omuntu singa yali alina eriiso ery'emabega teyalitambudde genda mu maaso, kubanga buli kaseera we yabadde atambula ogenda mu maaso ng'alaba eby'emabega. N'olwekyo DP tukonsentratinge tutunule ebyo ebiriwa mu maaso, eby'emabega tubiteeko wano ku ntobo y'obwongo bwaffe naye tetubiteekako ssira tusobole okutambula okugenda mu maaso kubanga kisoboka. Ekirala kyenjagala okwogerako, aba DP tulina okubeera ne discipline ng'era bwe bagimanyi. Twongere okunyweza discipline ate twongere okutwala buli muntu yenna nga buli muntu yenna gw'otwala ayina kyakugattako, oba ali ku level eno oba ali ku level eno oba ali ku level ya waggulu ate okuba nga ayina kyakugattako. Omusajja omu yaŋŋamba nti mu nsi eno obeera ng'omusajja akozesa ettawulo, bw'okozesanga ettawulo ng'ojja nsiimuuza omanye ensiimuula n'ebitundu ebirala byesagala kwogera wano, naye bw'otagikwata bulungi ekitundu kyekimu ky'okozesa okusiimuula ebitundu ebiri sikireti ate ekyakyo ogenda okusiimuuza ennyindo n'akamwa. N'olwekyo aba DP kati tuddemu tumanye nti buli muntu yenna alina kyatugattako, tuli mu ttawulo lumu. Omuwanika w'ekibiina kya DP mu Uganda yonna Christine Mugerwa Kasule ng'olwo yakiikiridde abakulembeze b'ekibiina kino mu lukiiko luno agamba DP teyakola nsobi yonna kulaba nga esayininga endagaano n'ekibiina kya NRM n'agamba muno abantu balina okutambulira wamu mu kuweeza eggwanga lino. Kati we tuli eddakiika eno bannayuganda ffenna twasasika
omuganda alaba bubi omunyankole, omunyankole alaba bubi omukyoli, omukyoli alaba bubi omuteeso, omukatuliki alaba bubi omuprotestanti, omuprotestanti alaba bubi omusiraamu, era alaba bubi omulokole. Ndeke kinda ngambe ki eggwanga lyekutuddemu. Owa DP tayagala kulaba wa Nuupu ng'asaza, oba kiri vice versa? Kiri vice versa. Owa Nuupu tayagala kulaba wa DP ng'akola ki? Tulina ne gye tutuula bannaffe aba Nuupu abagamba bo tebasobola kutuulayo naba NRM. Nye ba NRM nabo baki bannayuganda lwakwawukana mu ndowooza ya byabufuzi naye tetubijjaamu mpalana. Ffe aba DP tetubijjaamu mpalana. Ffe bwe tubanga tukolagana naawe yadde oli gw'otambuliza eri tukugamba gwe tambuliza eri naffe tambulira mu leeni yo, nange nja kukuuma leeni yange, sijja kuwalana nange tokola ki tompalana. Naye we tuli kati obukyayi obuli mu ggwanga Joseph Kasolo enyini yagitandika nga bulijjo mazimana wenkanya we mubalo gwaffe amaanyi banange bayipu njagala obudde buno sebo kyamana constituency